Masebo ne bannyabo muzikirize banirize Oweekitiibwa President ne First Lady bagyeko mirembe. People power, our power. Wakati wafee Katonda, sisters, abakungu kwemeko manyito kutambudde abantu bangi nnyo bagenze beetegula mpolampola naye lunaku lukulu nnyo eri muganda waffe Nyanzi eri ffe mikwano gye baganda be ne bakola nabo kyova olaba nti tetugoowa era tulina kukoowa basebo ne banyabo obaka bwenyagala okuleeta olwaleero si wange nzekka wange n'enju yange namagero nyakuko omunkwatira bino njagala okusooka buneekaleko obubaka sebo omugole waffe mukulu Nyanzi natikiddwa obubaka buno okuva ewa mukwano gwange era mukwano gwo tumulandira nebiniki mubasajja mutubasabasajja kabaka nasobodde kumala ffe leero naye yansabye kuno obubaka mukukwase omuntu yekka abakukwatako ababulabako emanyo yekka samuzikirize bwenditereke ennyini mukukwase atumye bayozereze kutuuka okukola lino ery'obufumbo obutukuvu simanyi kirimu oba mulimu ki oba mulimu n'obubaka bwa Ssaabasajja bwonoomanya basebo ne banyabo obudde bwagenze era ebigambo byange tebigenda kuba bingi olwaleero newankubadde tumanyi bulungi mu bulamu ti omuntu aba n'embaga bbiri eziri mmeeja mu bulamu bwe embaga ey'obugole ng'awasa oba ng'afumbirwa n'embaga nga bamuziika kuno lwe lunaku lukka lwe tulina chance okwogera ku Nyanzi ebintu byonna naye ate bwe ngamba kwogera ku Nyanzi bembadde ndowooza okumwogerako okuva olunaku bwe yantegeeza nti alooza olunaku bagenda okwasa embaga nyinza okumaliriza nga obutebe bwonna mukalu kuba nyinza okwogera embaga nene sembe nja byesigaliza njagala jasikuyozaaliza muganda wange okutuuka kukola lino webali kutuweesa kitiibwa webali kugumiikiriza omu kwakati baffe yabadde wano n'agamba Nyanzi emyaka gye egy'obuvubuka byonna yagifiirwa ate nga kituufu era Nyanzi olumu yali akola kijjabe n'agamba okubeera first born kyekimu ku bizibu byasize okufeesinga in fact nagenzikanya naye nti bandikozeeyo olunaku nga lwa first born omusajja oyo yeetikka omusalaba gwaffe ffenna bamufiiriza ebintu bingi
nnyo sebo njagala manyi ekitusinga bingi nnyo oyakuwa endigo gyawe oyawe kwolaba yayina effujjo naye nga emisango gyazza babonereza Nyanzi ebyo babenyumizaako nasaaliyo naye zimanyi nti ejange gyenazza babonerezanga Nyanzi. Ate bano olwaleero abaagala okuddenya abaagala okunsonya mu lwozi olumu bantyawo kuba nange bamanyi siri mwange ne banoonyayo Nyanzi ne bayitira awo sebwegale kubenesokatro bayogeddeko banti aboogezi nti ffe yes historically banange notutuba mu famire ffe y'amaanyi bigamba abantu ne balowooza kwewanabwewanye naye babawulira byafaayo nti butafaananako mu famire nyingi nti ffe waffe wavayo bakatikkiro 7 okuva mu 1756 paka mu 1888 bakatikkiro ba Buganda bonna babanga mu layini yaffe babanga mu Sekayiba paka ku apolukagwa yamalako naye sijjagendayo naye ate nze mu histori yange mulamu wange bwe nali nkula nakula byonna bimanyi nga byafaayo kubanga olw'ebyobufuzi famire yaffe yali nsiranga olw'ebyobufuzi nze nakula ntaka nimukomera bamusalira wakufa olw'ebyobufuzi twakula twesanga mu kifundu mwakyolikwotaga ne bayitayo mu kifundira twesanga mu geto so bano Banyanzi bababasiki bayawe bebatesitinga ku famire yaffe ng'ekyali bwatubayo nze namanya byafaayo era nakula maama beyigiriza ngagamba wano mu geto wooli si kyoli baali bamanyi okusinga bumwali kyanaku timukadde yatugendako nga bukyali naye yatukwasa oyo musajja olw'embeera y'ebyenfuna nze taata nali namulema si bafujjo naye lwa school fees nankwasa maama ate ne maama naye nemulema nankwasa Nyanzi oyo saamulema. So I can say without fear of contradiction nti contribution ya Nyanzi yali y'amaanyi nnyo mu bulamu bwange. Ffe waffe twakula omuntu tumuyita baaba okulyanga muyita baaba yawe yenguze ne batukuzaamu Nyanzi lwakuba yafuuka kyamani nga mutukira kyamani nimukwata ne twamuyitanga baaba Nyanzi naye gabaaba Siti bwe yajjangayo kibooko nga Banyanzi bayize effujjo Nyanzi bwe yajjangayo kibooko nga tuyize effujjo tuva olaba twasobola okusoma si lwakuba nti maama yali atuliko nnyo si lwakuba nti tata yali atuliko nnyo naye lwa musajja eyo Nyanzi. Kati ate nze personally nze maama yampasa Nyanzi from senior 4 paka bwenagenda ku university omusajja oyo yakutereka school fees nakati yakomaawo yanjigiriza okukola nga ffenna nabagambye mbeera ne mukulu wammwe ng'ali mumodo mbeera ne mukulu wammwe nga modonefu bishop mwenna mujja kuba bononefu bwebeera ne mukulu wammwe nga muyiiya nga mukozi mwenna mujja kuba bakozi. Abantu batulaba eyo kikuva ku mukulu asooka paka kono dakisa asembayo basajja bakozi era basajja basakisiidize. It's because of you, sir, and I want you to know and you recognize that and appreciate that. And for me personally, you took me under your wing. I learned to be a man by watching you. Nenye mpise nonyi nyingi kale ne mugeto nenyigayo n'endala naye njagala kwebaza olwabyonna nti twasobola okuvaamu olwaleero tuli wano bino Katonda tuwadde omukisa sibyogedde nga tukusinga naye byogedde mu kiseera eky'essanyu nga kino mu kiseera ekyokujaguza nga kino ekyo kyebaliza Katonda webale tuwa mukisa okwogerako ebirungi nga nawe wooli otulaba webale tuwa musajja mulungi akwogeddeko nti oli muzibu ye nze baganda bange kwesiba okayana naye ng'ogyeko pasita ne banjo sikakayana na Nyanzi. It is very hard to live with Nyanzi, but it is impossible to live without Nyanzi. I want you to know we celebrate you, and on this day
gabinambi nabyogedde bingi nnyo kubanga omukino muwanvu nnyo. Mama waffe yafa mu 97 abandi twali batuze kali 15 bokka bubuzi bweyo taxi ndoza bamuleka ino mwaka gumu. Mama yaleka abaana 11 naye Nyanzi n'afuuka maama n'afuuka taata n'atukuŋŋaanya ku kibuga kuno ekibuga okimanyi ku ffenna tewali yafuuka mujuuti ku ffenna yali yafuuka mwono yenze zokka zena nameeka n'envuko mu Rwanda tobola bavuga okukola ebirungi bingi nnyo nga te yeisiramu nabeerera mu Rwanda naye sekuwe bali tuwakyamulabira kuwe bali kuliginga by example. Finally mu byobufuzi nze nali saagalenda byabufuzi nga bwe mwawulidde bakadde bange boogera ate abalala temwabawulidde kuba mu famire y'abapolitician naye nze nakola maama ng'amage ebyobufuzi ebyatuusa famire yange okusibira mu bugeto bwe bali ebyobufuzi era nali nabiwala naye buli woogera ne mukulu wo ng'ate akuinspiringa nnyo olaba Nyanzi bye yankola naye yakola bulungi nnyo bingi nnyo byekuyigireko muga. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo, tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Bingi nnyo byekola Nyanzi yasooka okubikola. Nyanzi yasooka okuzannya ebikonde mu famire yaffe. Nyanzi yeyali asinga eddoboozi eddungi mu famire yaffe. Temulaba nti tulina lyeryawe, temulaba nti tulina taxibak, oyo yali musician wa famire. N'atukoleza kando yaffe ate yeyina ebbali. Era yali politician mu famire. N'atuinspiringa ate ne twajja ne tutukuba nnyo. Webalire ddala kutandika lugendo luno. Naye ate ne bwe nayimuka ne nfuuka omukulembeze, kizibu nnyo abantu okukkiriza bino okugyako nga nze bibagambye mu kamwa kange nti gwe watuyigiriza bino byonna. Webale kubeera mwetowaze. You challenge me, challenge everybody. Naye ate obwetowaze bwonange bweyigirako nnyo. Tobola sina mampaaki tosobola kunsanga nga nefudde nnyo wakitiibwa oba ki. That is an example that you get. So we appreciate that. Yakwagulu abeebasa mwenna okwagala Nyanzi. Mwebale kunjagalira muganda wange oyo tatuukiridde. Ne mwebale muacceptinga nga muacceptinga abantu abalala. Bingi nnyo ebibeerawo ensobi zonna zakola njagala zipemminge emboozi ebirungi mumuwe credit because he has been a good man. Naye tezitegeeza nti ate okola ensobi kyaliwo wange. Yakwagulu nga neebaza ttiimu gye tukola nayo banange mulaba nga light eshininga ku nze. Credit yonna mugiwanze. Ensobi bwe muba temunenyeza Nyanzi munenya Lubongoya, bwe muba temunenyeza Lubongoya ne munenya abalala bafusojazi. Naye si malayika. Ni just representation y'abo abantu be mulaba. Abafusoja be mulaba yenze. Abateguzi be mulaba yenze. So mwebale nnyo okwagala, mwebale nnyo okwagalana, mwebale nnyo okwagala nsi yammwe. Temulekerawo tugende maaso. Mbira ddala wakulunga mbagamba muwase bakyala bammwe. Temuwuliriza abantu ate temubeera na busosoze mu mawanga. Muze mukiraba nti bwe twabayo nga NUP
kubanga ndi muganda Museveni ng'ayagalaga ekyo kibiina ky'Abaganda era nakikuza abantu bangi nnyo. Kaakati ate bwe yafuna abali buffe bakozesa ate bo ne bagamba ekibiina tekyagala Baganda. So Museveni ne banne bakozesa abali buffe saba mubagambire basokere enteesi balondewo ekiringo kimu kye babamuze ensi. Ekirala muwase bannammwe kubanga kituweesa ekitiibwa tulina obuvunaanyizibwa okuteekawo ekifaananyi ekya Uganda empya. Nze nabagamba nti abakyala abo bamaanyi nnyo balina influence nnyo byetukola naye kirungi nnyo okuwa munno confidence. Waliwo ekintu kye bayita commitment ensi tegenda kwesiga gemanyi nga temanyi nti waliyo omuntu omu akwesiga n'obulamu bwonna. Tosobola kusuubiza abantu nti ogenda kuyenderera ku nsonga nga tolinayo muntu omuntu osobola kugenderako n'ogenda mu bijjudde n'ogenda mu maaso ga Katonda n'olayira ngenda kubeera n'omu. Manyi nti waliwo embeera y'ensimbi nange kengeri gye nayitamu nze baze ne mukyala wange ono tugenda mu myaka emeka kati kuba mu mwaka gwa 2022 wetwayagalagira gy'emyaka 22 olwaleero. Weewaawo empeta twazinaanika 2011 gy'emyaka gigera kwera 13 mwezi gw'omunaana. Naye temulinda kukola mbaga ya majolobero g'ekikono Nyanzi yakolamu. So tolina kola mbaga efaanana bweti. No, naye oba olinamu kati nga bwe tugenda okusala tuyite ffe mikwano gyo tuzisinkane kuba mu maaso ga Katonda embaga erika y'amaanyi ng'erina Nyanzi. Muwase bannammwe ekyo kijja tuyamba okuddamu ebibuzo bingi nga tetulina na kye tugende. Nze Museveni bw'akola omuntu agenda agambe weekogewa ng'amagira abetebezisiyaga simuddamu n'amabugambisirembe so kyemuba mukola tuddemu propaganda w'abantu bwe baleeta nabikolwa. Muwase bannammwe mubawe confidence ate n'ensi tugiwe confidence. Omulala ogutuyimiddeko mutuufu naye tolina engeri gy'ogenda kakasa bannaddiini abo tibitwogera bituufu nga tosobola nakugenda mu maaso gaabwe n'okubibira ero ne munno buno oba kanyagala kugenda eri mwenna mikwano gyange kantunule eno ngeri mutwala ebikundaba era n'ensuubiza ezikikozera bulungi nnyo ti mukulu wange oba agambye nti kati abadde alemesa avudde mu kkubo kati netegeza te kugenda ku mbaga ya kati babanewetangi sigenda mwogerako neriyawe sigenda kwogerako mikiboeni sigenda mwogerako dakisimai sigenda mwogerako sigenda balemerako ti mukuba abaana b'amaanyi embaga sigenda byogerako sigenda byogerako n'omulundi n'obubi yinza byogerako ebikambirike naye kiba kyakitiibwa nnyo. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75573936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Mwongera okumanyagana, mwongera okufuna confidence, abantu bibongera okwesiga naye bongera okwesiga. Ate mu mbeera eno gye tutambuliramu bakuwamba, bakusiba, bakutta nga tolina bw'ogenda waba wa mulenzi gw'obadde obeera naye oba waba wa muwala gw'obadde obeera naye.
In fact, ffenna NUP tulina n'ekirowoozo ekyokuteekawo maaso wedding nti bafuuso lyamwe yagaleko nawe tugende mu kayazi oba tugende mu tunasaba keeyewene tuteekawo ebyuma omuzikire tukwekubira tubeere serious nga byonna tubikolere mu maaso naye mulage banammwe confidence. Ekyo kiwunya tuwa ne moral authority okugamba abaana baffe temugende temutambula na bannammwe nga temubalese bazadde kubamanya kubanga tulina okuvunaanyizibwa okulaga generation eddako ekituufu. Ngabula tegenda kuba bingi njagala kubeera ddala waggulu nebaza mukyala waffe Majo webale nnyo okugumiikiriza bannange webale nnyo okujjanamikiza webale nnyo okwagala muganda waffe oyo webale nnyo okumugumiikiriza naffe abeekoko tetuli baamu webale kumugumiikiriza webale kumwagala njagala okubaagaliza obufumbo obulungi obujjudde ebikisa obujjudde okwagala Mukama bawangaaze nze nomusabye emyaka 9 nemama Munyanzi kikyalimu twetukwagala mu 10 ate waffe tuwangala jjajja twazaala maama alina emyaka 15 akyaliwo okyalina okwagala emyaka mingi Nyanzi nosanyusa ensi esiri mufunamu bannange mwebali nnyo mwebali ddala kusigalawo nga mukyali bangi nange nesobola okubagamba ebigambo bino mwebali nnyo okunyuma abasapootinze omukulu gwa Nyanzi mwebali nnyo babonako MPs baffe mwebali nnyo bannange ija ate omulwawo nembanga mukyaliwo mafunzo kyaffe you make the family grow bigger and bigger and bigger. Mwebali nnyo mwebali ddala yes bagamba NUP family yes free family ate tugende maaso nga tufuuka family nze wabasenyenika tebamanyinga baana ewabakatata bamanyinga baana ewabalongoya bamanyinga baana nammwe njagala ewammwe bamanyinga baana newammwe bamanyinga abaana tugondiike more and more and more tutuuke mu Uganda mpya nga tumanyaganye ate nga buli omu mufumbo ate nga buli omu ali mmono awo Uganda eyo tetuwombere nga temuli byakuba temuli byakusosola temuli byakulyamuzi era kisiikiramu kakati ngambira ddala waggulu nsaba muzikiriza efasireri lwaki ngabuzika gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 626 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.
wadde mwami wange yali muwulize akkiriziganya naawe n'agula ettaka eryo nesinga si tetwandibaddewawo webali njagala namukwebaza kunzigirawo enjuuyo ebiseera bye nabeeranga olubuti wakyeyamani ente ne bannange emusala webale kutangooba n'omukyalawo n'abaanawo ebirala nebagamba nga tulifeka ng'obuddebuwedde kyeyamani tukwenyumirizamu nakyo tukwenyumirizamu webale okuwabuzi webale kutuparentinga atutubeererawo mikwano gyaffe mwenna baatagisa ebigende ennungi olaga bingi nnyo nga bwe nabagambye bannange ezinga nayogedde obuli bukyali olyawo nanyogedde ebintu bingi nnyo wakunaku nga luno there's so much to talk about that man. For example, buli mukwano gwange gwembaddenga naye nemuleete waka ganyanza oyo afuuka muto wa Nyanza ganyanza mwekaminga kyekimu ate kabakolezi amutakukira kyekimu kaneninga jijjayo kubira ddala dda kufa yaddezi bamaster paloti basizamaani babukyamaani kade be basiriwo bajja ne emmere yakyamani emirawo ebagwano buli kimu webalere omuganda olewe appreciate that ate be bancakalanye ne bakyali bange oyo ye peacemaker bingi nnyo naye kakomawo. I just want you to know we recognize it, we love you, we appreciate you, we salute you, and we know that one day we will make you proud. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina sipa ey'omulembe omuli sawuna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opio kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28 55 25 oba noti 772443 6. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu.